Finally, olunaku olwaleero Suna Ben afunye ku ssanyu. Endowooza kino bulijjo akirindirira okuba nti addizibwa ekyapa kye bamaze ne bakimuwa. Suna Ben asisinkanye Nambwayo, Haji Kamoga eyabaguza ekyapa kino, wamu Sseguya Josephat omukozi wa Bukedde TV, gattako n'abadde omukubiriza w'olukiiko luno oba aleetedde olukiiko luno okubaawo omukulu Haji Keti Kavuma. Oyo gwe mulabaawo. Kakati biki ebibadde mu nsisinkano eno nga sinaba kubawa katambi aka Suna Ben nga addizibwa ekyapa kye, njagala nsooke nkubulemu ku ebyo ebikulu by'olina okumanya. Suna Ben okumuddiza ekyapa kino alina okuzimbira Mary Nambwayo ennyumba mwagenda okuba nti akuliza abaana be. Mary Nambwayo leka ave mu kalina. Suna Ben awadde Mary Nambwayo poloti ebalirwamu $5,000,000 aga Uganda. Ebyo byonna bibadde mu nteeseganya ze babaddemu. Kubanga Mary Nambwayo tasobola kuwa Suna Ben kyapa ate n'adda mu kuzunga mu kubonaabona. So Suna Ben alina okuzimbira Mary omukyala alina abaana bo tasobola kuba nti ate azunga wona wali ate nga yakuzaalira abaana. So Suna Ben alina okuzimbira Nambwayo ennyumba ate amuwadde ne poloti ebalirwamu $5,000,000 eze Uganda. So I think kiri fair. Kakati kasooke nkutuuseeko meeting eno eya Suna Ben ne Nambwayo nga Suna Ben bamuddiza ekyapa kye. Nkusaba video eno gimpe like, video esobole okuba netambula ku speed yawe getuuke ku buli muntu. Suna Ben Nambwayo, video yiyo. Amanya Josephat Sseguya president olugambo kuddyo bamita Suna Ben wana nonde ebinyanyanya sta bannange ono yoyo yennyini gwe mumanyi Mary Nambwayo, Haji Kamoga naye waali kubbali waliwo Haji Keti nga bwe mumanyi. Ebintu bino biwedde era okakasa nti biwedde emboozi enjugera giraba ku lugambo enkya ne bwegataliko nfune wala naye Suna sooka oyogereko abantu bano. Suna Ben mukama gyange mbebaza n'olunaku lwafaayo nnyo okubeera nti nno tutudde wamu ffenna ekibadde tekisangikasangika. Bibadde ebigambo by'amaanyi mafumu nga mangi nnyo nga buli omu ali wuwe yasirikidde. Haji ng'aliyo yayimirira mu nsonda eyi n'asirika n'alaba bulabi n'enyimirira eyi nange n'entondowalira eyo n'oli naye nadde eri buli omu nga jakoolera Mukama. Biwedde bitya wabula mu bufunze twebaza Haji Kavuma Keti azze n'ayimirirawo ng'empagi n'atusikanga mu magineti ffenna entwegatta ensonga lwaki tuli wano olunaku olwaleero. So kasi ziwedde bulungi nnyo. Haji Kamoga ensonga zitawuluza bulungi. Kiwedde kityakusaidiyo akutte ekyapa kya Suna Ben n'akimuwa nga kiri mu mannya ge ne bw'okomaawo ekinaba n'abiraba enkya. Nambwayo banna gwe ki essanyu ndaba likungu biki ki? Okay, ono ebyo tunabiraba Haji. Suna kano abantu baagala nnyo okukamanya mukulu sembeze eno kamera bamulabe bulungi omukulu ono. Kano kabagambe wamma akayiringu wali ogamba Nambwayo nze wali ogamba yekeeka ki kugambe kinze Sseguya ekigambo ekirakyali ki ono olukanyala kiti akyali mu luyimba lwa Gerald Kiweewa naye nja kukubira Kiweewa mubuuze wali otegeeza ki nebwe oluwa myaka emeka ebigambo ebikadde ebyo by'oleeta anti mpuliriza nnyo ennyimba z'akadongo kamwe ze nnyimba zange. gwe baakuyita akayirungu walowooza li nga bomu kyalinga bomu era nga bwe weebuuza ensonga y'omwana yo eryetya maama yagala omwana wa taata mwana wo gambi agaba omwana lwaki tubuuzizza mwana wo owadde option esooka tugende n'ekigambo ebisigadde byonna enkya. Ndowooza nti ensonga zino oba meeting eno ebadde so fair. Nambwayo akkiriza okuba nti ate ensonga aziteeka ku nkomerero
aweeyo ekyapa ky'omusajja ekyo nakyo kiggwe okusinga okumutyoboola okumuvuma akayiringu okukola biki ndi musajja nandiyagadde musajja munange okuba nti ate tanyigirizibwa mukazi kubanga abakazi baagala sympathy mu buli kimu wabula ndabira ddala nga Nambo y'engeri gy'abadde akuttemu ensonga eno alina siteeke yamanyi ku kyapa kyo Suna Ben ne success ya Suna Ben Mary Nambo ayo agiinamu siteeke ennene newankubadde kizibu nnyo omusajja okuvaayo n'agamba nti omukazi baamuteeka ku kyapa kyange biki ne bikkirizibwa ne ffenna tukimanyi nti wakati w'abo babiri bonna bamanyi ekituufu Suna Ben amanyi omugaso gwa Nambo ayo mu bulamu bwe agumanyi Suna Ben nga nze musajja muno kye nnyinza okukubiriza bamamu abaana bo n'oba omulinamu omwana omu ate nga Nambo ayo omulinamu abaana abasukka mu babiri muwe mu kitiibwa Nambo ayo tavangayo kuvuma ku Suna Ben never tekibangawo tamuvumangako tamuyisanga mu kamwa ke she has been respecting Suna Ben since day one wabula Suna Ben yabadde akola insult ku Nambo ayo lwaki nsobola okuba nti mbaako ne side ng'omuntu Suna Ben yabadde akozesanga media sympathy okulinyirira omukazi ono but this Nambo ayo has been cool mu nsonga zino zonna but kasa Katonda mulungi basobodde okuba nti ate batuuka ku nzikiriziganya Nambo ayo n'awaayo ekyapa ky'omusajja wabula Suna Ben alina okubaako ebintu byateeka mu nkola si kumala gamuwa kyapa tekigenda kuba bwe kityo kitegeera ekintu ekyo kuliko amateeka amateeka n'ebiragiro bigobererwa so bye bivudde ku sayidi eyo naye nga Suna Ben tukuyozaayoza webale kufuna kyapa kyo nate eyo webale kusaba ndowooza mukyala Kayondo alwanye olutalo akubye emmundu mbaagala nnyo mwena abatugoberera